Okurugera abashuubuzi aba biine bigendererwa n'enshonga nyamwingi ezibarikwetombyitwaho ezirimu oburofa, okuburwa abebembezi, akatare kakombekwa hare kandi habi aha mutindo gufiire na n'ebindi ebirikwerarikiriza emishuuburo yaabo. Kyekituufu ti gavumenti yateekamu ssente nnyingi nnyo era zaafiira wano nnyingi nnyo kuba olaba yazimba ekintu ekiri permanenti ekisikiriza abantu nti omuntu asobola okukolerawo era zituuma okufa kuba olaba n'eri yonna construction yakola tooyi biki pulaani naye ate ekibi bapulaana baakola bubi bapulaaninga gavumenti yakola ekintu ekirungi ekigumu ate bapulaana bapulaaninga bubi ekifo location yesinga obukulu mu bya bizinensi bino nti bakazimba wala n'ekibuga ekyokubiri maintenance ya toilet yabalema kubanga ekisooka amazzi tegabeerako amazzi gaako ekyokubiri n'abantu bennyini tebamanyi nkozesa ya toilet bamanyi filtira train kuba mu kifo kya toilet paper batwalayo ebikoola ne zibulookinga kati weesanga ng'obukyafu toilet ozisanga nkyafu. Abasuubuzi ekyabalemye okukolera eri wansi mu katale ke wansi wadde baali baakazimba nti wala abaguzi tebasobola bafuna kuba beeganyayo kugendayo eri wansi wala ate ekirala wakyafu nga netooyi ze baazimbayo tizikola wonna walabika bubi. Besanga nga toyi gye tuyina y'amazzi ate amazzi baagasalako. Ekyokubiri ayonja toyi ffe ffennyini ffe tumwesasulira tanukanso tesasulira. Amakuru nogoreka ngu akatare aka eshumi nkihwire kakombekwa town council barikushajukwa sanitation program aha sente zirikurenga miliyoni 150 ngu konka zoona zikafa busha. Naye akatare kafa kaira akayi bakateeka bbali suubuzi baffe busanze okunyigirizibwa okw'amaanyi nti ebintu bye bateekayo tibitambula tibatunda era nti kituze emabega ne baana baffe okubanga tebakyeyongerayo ku bigambo by'emisomo ate neerooni zennyini nizibanga zituli mu bulago. Gavumenti ekola ebintu bingi nnyo ebyandibadde ebirungi naye nga tesoose kwebuuza ku bantu beebikolera. Kati ekigambo ky'akatale ako yenna yakola enteekateeka okuddira akatale akateeke wansi eyo yali alowoozezza bulungi ne bwe yalowooza obulungi ate gavumenti n'ereeta embeera ng'essaawa zino ssente zisoloozebwa nga trading license ssente ziva mu musolo ate zisooka kudda mu central ziryoke zidde. Kati tubeera n'obukyafu obuyitiridde nga ne bw'okoowoolaani talina wakuyambira akugamba ssente tezinnadda. Tugambireho na bamwe omu beebembezi ba town council ya Rakai konka n'ab'enshonga bazishoborire. It was a poor planning. Toyinza kuddira onoozimba akatale ako okuva yadi 45 okuva ku luguudo kati omuntu omututte mu ttale ani g'osobola okugulirayo ebintu bye. Enteekateeka nga fiscal planning committee tulina enteekateeka zaffe naye olwokubanga ezumba zzo ez'akazimba nangeri kuba awo baali bapulaninga okuteeka akatale ku physical development plan. Omwanya oguri kwingana hiika 2 ogu bahungiiremu hata nihasiibamu amatungo garikwetara kandi ebindi ebyombeko nibireebeka nk'ebyatiirwe sabasaba za Ukraine. Amakuru agagasha kwa Sandike William.